Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akaala amatendo nze nkubuuzaako nate olunaku olwaleero akansuubire nti munnange gyonna gy'otuusaako engalo gitambudde bulungi. Tukyali mu katabo kaffe Mbayiwa akawandiikibwa omukulu Walabyeki Magoba era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Bamukwaata Amataayi. Munnange essaawa ennya bwe zaawera Mbayiwa yatoloka ku mulimu n'agenda mu bbanka. Obusente bwonna n'abukukumba ku akawunti ye, n'adduka za mbwa n'asasula $, ate ne yebbayo mangu nnyo n'atandika okutambulatambula mu nguudo z'omu Kampala. Ayisizeewo ku budde, yagendanga bwe yeekebera mu ndabirwamu ez'omu madirisa g'amaduuka alabe nga bw'anyumye mu byambalo bye. Yali yasazeewo dda nti mukama we bw'amusangiriza ajja kumulimba nti omusawo yabadde n'abalwadde bangi n'alwawo okumutuukako. Kati lwagenda okumulaba ku ssaawa 7 zennyini Mbayiwa yayambuka ku woteeri eyitibwa Elite. Yagenda amameeme gamutundugga ng'alowooza nti oba nno ndibassa anajja oba tajje, era nga bwe yeebuuza n'engeri gy'anaamutwalamu oba anaamulengezza tamusiime oba by'anaamukolera by'ataasiime. Yagenda okutuuka mu kisenge ekituukirwamu abagenyi, yasanga ndibassa yagguse eddaali awo ne bannaabalala 3 banyumya. Muli yalowooza nti oba mikwano gye abasangirizaawo, yasooka kubeebalama n'asalinkiriza n'agenda mu kiyigo okwekeberako katono mu ndabirwamu alabe obanga amapeesa ge gonna ag'essaati n'ag'empale masibe bulungi era obanga tewali buntuntu bugudde ku ngoye ze obuyinza okumuswaza. Bwe yalaba ng'ali bulungi kwe kutambula mpolampola ng'alaga ndibassa ne banne gye baali. Bonna ne bamwegeka amaaso kaabula kata bamubuze n'entambula ng'alowooza nti osanga aliko ekitali kituufu kye baali batunuulira. Bwe yabatuukako n'abalamusa n'endibassa n'atandika okwanjula banne kinnoomu, omu nga ye Keeti, omulala nga ye Aisa, n'owokusatu nga ye Nattu. Banyumyamu nga biibyo Mbayiwa n'agamba munne bambuke waggulu gye baliira. Ekyamuzimuukiriza kwe kuwulira nga ndibassa ayita banne bonna babagoberere. Mu kiseera ekyo Mbayiwa n'awulira nga gwe bakubye omuggo gwe bayita tonziriranga, kubanga mu nsawo yalinamu nnusu 6 zokka ze yali amanyi nti zaali zijja kumala bulungi nnyo okuliisa abantu 2. Ye n'endibassa n'ateebereza okukyusa woteeri bagende ku ya ssente ntono, naye nga talaba bw'anaakyogera ate ng'alaba kijja kumuswaza abeere nga yeeragiddewo nti talina ssente. Nga bwe yali tayogerangako n'abawala abo bonna, byayogera okumala gabulizabulizaawo aleme kulaga nti gamwesibye byamubula. N'atambula kasirise abawala nga bo bagenda banyumya ku byabwe. Bwe baatuuka mu ddiiro ne bafuna emmeeza emu ne bakkalira bulungi. Omuweereza teyabakandaaliriza n'abakwanga mangu akapapula k'olukalala lw'emmere eyali efumbiddwa ku olwo. Bonna bwe baamala okukasiigako eriiso ne batunuulira Mbayiwa. Ndibassa n'agamba nti byonna by'onoosaba naffe bye tunaalya. Mbayiwa kwe kulimba ndibassa nti tekiba kuba nti mbadde nkulaganyizza kusanga olwaleero sandize kuba mwattu omubiri gwange tegweyagala bulungi era mpulira olusujjasujja, ate nze kasita nfunamu ku musujja mba saagalira ddala kulya. Awo abawala bonna ne bamusaasiramu naye nga tebassaayo nnyo mwoyo. Ye n'abagumya n'abagamba nti buli omu alagirize kyayagala wabula ye ajja kubabeesabeesa nga balya. Kyokka buli kye baasabanga ate Mbayiwa n'alaba n'omuweereza ng'akiwandiika. Muli yawuliranga ddala nga gwe bafumita akaso. Yabuuza ndibassa nti kabbiya ko ndibassa nti yes. Mbayiwa ate yandikoze eki ng'abawala bamaze okwewendulira kunywa kabbiya. N'awenya ku muweereza bwe yajja n'asaba ensimbi za bbiya alyoka amuleete. Essente Mbayiwa n'azijjayo ennusu ennungi wazindaba 12 za ccupa 4
zirina naye nno lwakuzijjayo kyokka nga si yazijjayo anti muli nga yeebuuza gy'anajja ez'okusasula emmere nga talabayo ddala ate ng'atya okusaba okuyambibwako abawala yateebereza okubaddukako ate nga tayagala kufiirwa ndibassa ne gamwesiba ng'ayombera gy'asakira yali akyalimu ebyo omuweereza n'amuleetera akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye baasabye olwakatunulako n'alaba nti zaali nnusu 9 ekijjudde beddu omutwe ne gumwetawula yeetakudde mu mutwe yeerumyerumye omumwa gwa wansi asiza n'ebikkowe ebirowoozo bimwetippye ndibassa bwe yalaba ng'omuntu we afuukidde ddala nnyo kyeyava amubuuza nti Mbayiwa obadde ki? Mbayiwa n'amutegeeza nti omusujja gumunyiikiridde ndibassa n'agamba nti kakubire takisi essimu emuddukire emuzzeeyo eka oba emutwale mu ddwaliro munda ye Mbayiwa ng'agamba nti eyo si y'entumbi gy'owulira okudda ku njovu yasiriikiriramu katono oluvannyuma n'azuula amagezi kye yakola kwe kusaba ennamba y'essimu yandibassa bwe yagifuna n'ategeeza abawala nti agenda kupangisa ekisenge mu woteeri omwo agire ng'awummulako era akubire n'omusawo we essimu ajja amujjanjabira omwo olw'okuba nga ndibassa yali tannamanyigana nnyo na Mbayiwa teyafaayo nnyo kumugamba nti oba amuwerekereko amutuuse mu kisenge ky'apangisizza era tayagala na kusaalirwa kiyitiridde nti Mbayiwa alwadde bw'atyo Mbayiwa yeegumiikiriza n'abalinda ne bamala okulya bwe baamala okulya ne bamusiibula nga bamwagaliza okusuuka amangu tebaamwebaza ne kimuluma nnyo kyokka era yasuubiza ndibassa okumukubira simu amangu amutegeeza embeera gy'anaabeeramu yalaba baggwereddeyo ku madaala n'alyoka assa ekikkowe n'agamba nti ebinaddirira ne bwe binaaba bibi bitya bikale kasita awonye kino olwo n'akwata akapapula akabanja ssente z'emmere abawala gye baali balidde n'agenda awasasulirwa bwe yatuuka waawo n'amutegeeza nga bw'atalina ssente zimala naye nti ayagala kusingayo ssaawa ye ey'oku mukono alekewo n'endagamuntu ye agenda akime ssente ezimubanjibwa zimaleyo kyokka omusajja asasulwa ensimbi ne yeerema oluvannyuma lw'okwenyoola akabanga akawerako yasaba omusajja oyo amuyitire omu ku bakulu mu woteeri baayogeraganya okumala akaseera ddaaki kye yasaba kyayitamu era yalekawo essaawa ye eyali ey'ebbeeyi ennyo awamu n'endagamuntu emukkiriza okuyingira gy'akolera ng'akakalu nti akomawo yayigga ddoola ng'empiso amusaba okumuwolayo ssente addeyo asasule ebbanja mu Elite Hotel yali akyetala bw'atyo nga namutala omunyageko ente gye yakuba amaaso nga ku ddoola ono yamulengera ng'ali mu mmotoka ya kika kya Citroen nga bamuleeta omumpembe emikono ng'agisudde eri magalabanja nnyini ng'alabika mpaawo nnaku n'emu emukeeta Mbayiwa olwalaba ddoola yagenda abuuka bibanda okumusisinkana ddoola yamwesegako katono eno nga bw'amugamba nti owange tontomera ndaba ojja ogabattukana ng'ekigaali ky'omuyiga nkombayiwa nti bulaaza nga battukana nno olowooza ebigambo birungi ddoola ne yeesendako n'abanga eyeekanze nti kiki ani afudde simanyi nno era byansimbi bye bikukaabya Mbayiwa n'addamu ng'afootookerera mu ngeri y'okwekubagiza okungi nti byebyo ssebo ddoola yenna ng'akuba kulatta n'aduuluka nti nze nafuna omukisa mu binneeraliikiriza ensimbi siziriimu awo n'atulika n'aseka nnyindo yankolera Mbayiwa muli yeesiimisa nnyo ddoola n'okwegomba okubeera nga ye naye munnange ku nsi kuno ne bwe tulyegomba okubeera ng'abalala naye nga tetukoze kimala tulyoke tubafaanane okwegomba kwaffe kutufa mafaaya tetuyinza kubatuuka n'akamu ono bwe yayitira mu munne ebimuguddeko ddoola yasooka kumunenya nti Mbayiwa nammwe gubasinga kuba bajjajja baakugamba dda nti akajja obunaku keemanya ejjanzi teribuuka na nzige kale nammwe mumanyi nga temuliiko we muli ate ne mwessa ku bawala ab'ebbeeyi ne ku bifo ebibasukkiriddeko ebyo mubirekere ffe tubisobola Mbayiwa yenna nga yeegonza bulungi n'addamu nti munnange nange okwagala nga bw'okumanyi nalabye ekiwala ne kintengula emmeeme ate ne ndaba kijja kumpeesa n'ekitiibwa kubanga bwe nnaatambulanga nakyo gamba nga ku luguudo Kampala bavubuka bannange tebaalemenga kutukyukira
bakitunuulire era nange bantende n'okuntenda nga balaba nze nnyini kyo. Ate n'okuva lwe yandabikidde nti muwala yeeyiyiza nalabye nga erinnya ligwa okumutwala mu buwooteeri buno obwaffe obw'ekiwejjere. Doola mulinga agenderera okulumyamu Mbayiwa n'amugamba eno nga bw'atambula nti kale amannya go ge wakoze genda ogagambe gakuwe ssente. Mbayiwa yeegayirira nnyo munne amuzaale buzaazi gwakubiri. Doola bwe yatunuulira Mbayiwa eyali amyosa amaaso muli n'akwatibwa ekisaasizi. Wootaali nze naliwo munnange nga Doola ajjayo akavangata k'ensimbi mu nsawo y'empale ye, newankubadde yali amanyi nti alinawo 10 mu nsawo ye y'essaati. Ako yagaana okukajjayo nga kyayagala kwe kulaga nga bw'alina ensimbi, nti ate agenda okulaba nga Doola akavangata akavumbika mu nsawo y'empale ate nga tamuwaddeeko. Yenna muli n'awulira ng'aweddemu amaanyi. Endasi okumuddamu yamala kulaba nga Doola ng'akutte mu nsawo y'ekkooti ye ajjayo akavangata akalala, ate nga bw'amubuuza nti kozzi wagambye nti weetaaga ssente mmeka? Mbayiwa n'addamu n'amaddu mangu nnyo nti 10 mukama wange. Kyokka ate nga bweraliikiriramu muli oba oli awo amusabye ennyingi. Yali akyali mu kweraliikirira okwo yagenda okulaba ng'akapapula ak'ekikumi kajja kapaapaalira mu bbanga. Teyalwa n'akabakira nga bw'agamba nti ndaba ku ki onzadde munnange. Doola n'agamba nga yeeraga nti nzikuwadde buwi, twala masiikiini ya Mungu. Ono ekyokumuyita masiikiini ekyo tekyamukalazaamu n'akamu. Mbayiwa kyatayogera nga kyakwebaza mpozzi nga takimanyi, kyokka nga Doola yeeyisaako nti ekyo kitono nnyo. Mbayiwa olwafuna ssente ezo yadduka za mbwa yogayoga ku Elite Hotel ng'asasulayo ssente nabo nga bamuddiza bye yabalekedde. Olwamala okusasula ebbanja n'adda ku woofiisi yatandika okukola kyokka nga si yakola, anti omutima nga guli wandibassa. Yasalawo amuwulugumizeeyo essimu amuwulizeeko aweere. Yakuba essimu bwe yayitamu n'ayogera nga yeejaaka nnyo nti mwattu ndowooza tekiikukole bubi singa ompa ku mukyala ndibassaawo. Eddoboozi lyamwanukula nti ndibassa akola nnyo si kyangu kumufuna naye kangezeeko. Mbayiwa n'awulira bubi nnyo, kyokka essimu yali tayagala kugissa wansi nga tayogeddeeko na ndibassa. Ddaaki ndibassa baamumuwa, anti agenda okuwulira ng'essimu ayogera nti alo ndibassa wano mwattu. Mbayiwa yaddamu nga yenna ayiikayiika nti bambi ndaba kwani mwattu, nange wano mukwano yenze Mbayiwa akubuuzaako. Yeesekerezaamu awo nga bw'azanyisazanyisa oluwuzi lw'essimu ng'eno bw'azinyisa n'omutwe gwe ng'alinga alowoolereza kye yeerabidde. Ndibassa yaddamu nti sooka oleke Mbayiwa aliwo oyo kazzi. Ate Mbayiwa kye yali atiira ddala tekimutuukiridde, anti ekyo kyamulaga nti yali tannaba kuyingira mu birowoozo bya Ndibassa n'akamu. Ebyaddirira awo si kwe kwennyonnyolako n'olowooza, awo Ndibassa lwamujjukira yamubuuza bw'awulira kati, ne Mbayiwa n'amulimba nga bw'atandise okutereera. Newandibadde ekiseera kyonna Mbayiwa yali alindirira okuwulira Ndibassa bw'amwebaza olw'ekyemisana ekinyuvu mu Elite Hotel. Yakanda kutega matu ng'alowooza nti Ndibassa anaakisiinyaako nga wa